Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Ngeno Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo n'alya ebigambo bye. Jjukira emabegakaawo azze yeewerera amawanga gano ag'abeeru nga yeewera nkolokooto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza azze agasuubiza. Wuuyo yavuddeyo ne jjojuuze n'agamba nti nno Amerika beetaaga okuba nga balirira Africa triliyoni 10 eza US kubanga baakukusa bajjajjaffe mu biseera biri bajjajja miliyoni nga 12 zakusibwa bano abazungu ku ssemazinga ssemayanja wa Atlantic Ocean. Kati n'agamba nti nno era n'akomba ne kwerima n'alayira obutalinnya kigere kye mu ttaka lya Amerika okuggyako bamaze okusasula ssente ezo triliyoni 10 eza dola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olwo nno asooka abayambe alinnyeko ekigere mu ttaka lyabwe erya Amerika naye kati ettaka lyabwe nga likyalina omusaayi gw'abajjajjaabe abaddugavu tabeetantala kubanga bamuwa visa yaabwe okuba nga ayolekera ku ttaka lyabwe erya Amerika. Teyakomyeko n'avaayo n'agamba bano ba white mercenaries abali mu ggwanga erya DRC abali eyo abeefuula nti nno bali mu kkuumaddembe so nga banoonya byabwe golodi na zaabu nabo mbawadde essaawa mbale ennaku z'omwezi nga 2 we zinawera nga bakyaliyo kakubajjuutuka n'akomba ne kwerima n'agamba nti nno mbawadde options 2 eiza mudduke oba musigale mbakwate. Oyo yabadde General Muhoozi Kayini Rugaba. Kaakati ng'oggyeko ebyo byonna ebibaddewo emabegakaawo twalabako ng'era alumbaganya ambasada William Pope owa Amerika wano mu ggwanga erya Uganda n'amugamba nkuwadde essaawa mbale okutuuka enkera nga tonnasibako ngugunju okudda wammwe kagenda kujjuutuka. N'amugamba njagala okuba nga ompandiikira wano apology obubaka obwetonda mu bunnambiro ng'essaawa ze nkuwadde tezinnayitako we ziyitako siddangawo okulaba wano ku ttaka lya Afirika. Kaakati General Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo n'alya ebigambo bye n'agamba nti nno nze teri ansinga kwagala nsi eyo Amerika era teri nsi ndala yonna yonna gye njagala nga Amerika. Amerika tuli ba mukago era tusuubira n'enkolagana ennungi mu maaso. Tulina enkolagana yaffe ya muggundu nnyo era nsuubira okuba nga Amerika tugenda kukwatagana mu bintu bingi nnyo, tugenda kukolagana mu diplomatic ways mu nsonga zonna ezeetaaga okuba nga amawanga gano abiri gakwatagana okuba nga geekulaakulanya n'okweyongera mu maaso kigenda kukolebwa. Oyo abadde General Muhoozi Kayini Rugaba yavuddeyo n'awa statement ye n'alya mu bigambo bye. Omusajja abadde yeewera okubanga nga yeewera nkolokooto ku mawanga gano ag'ebunayira naddala Abamerika era gye buvuddeko kyenkwerabizaamu yabagambako n'obbagamba nti tugatandika okuba nga baofiisers bammwe nammwe tubateekako sanctions omutalekeraawo ku sanctioninga bakulembeze baffe wano mu Uganda ba government officers. N'agamba nabo bagenda tandika okuba nga babateekako envumbo wano ku ssemazinga w'ekibuga Afirika. Omukwano gwange mpuliriza kikyolowooza ku ndowooza za General Muhoozi Kayini Rugaba byapositinga saako n'okuvaayo n'agamba neyeesambajja n'agamba ye balina enkolagana y'amaanyi ya muggundu nnyo bo gubasaza mu kimu gubakusaza mu kiti nga mbazzi. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza tegeeza nti nno oli muwuliriza mulungi nnyo oli ku Yugi Updates TV osinza okuba nga otuwuliriza ng'wagala otweyungako wali wansi waliwo ekigambo subscribe genda mu maaso okikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako n'otugoberago omukwano gwange. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubeerere gwa mirembe mikwano gyange mwenna abali eyo mwebale nnyo okubeerako mwebale kuwuliriza abali diaspora mwena mwena mbatumiddeko abali ebweru kata abali mu Arabs musize Arabs nammwe mwena mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mweraba.